bw'aba ayagala embwa agisiba ku luki. Embwa ezalumye abantu zonna. Abantu 10 balamba balumidde embwa. Ssentebe James Kakoza n'ekitongole kya KCCA okutuuka okutta embwa zino ezitayayiza mu bitundu by'e Kamwokya n'okuliraanawo kidiridde embwa okuluma abantu 10. Obwedda batambula basuulira embwa ze basanga zitayaaye ennyama omuli obutwa era nga buli obwedda eryako ng'egwa eri n'efa. Ebitundu mwe bassa embwa mulimu Kyebando, Kisenyi 2 zooni, Kamwokya n'ebirala. Ssentebe Kakoza obwedda asooka kubuuza batuuze oba embwa zaabwe baazigema nga buli gwasaba ebbaluwa nga tagiina ng'olwo embwa ye eweewa ennyama omuli obutwa. Abantu b'omu katale k'e Kamwokya embwa we zaatandikidde okuluma bannaabwe bategeeza bwe bati ku nsonga eno. Yansanze wano nga nze kulya mmere n'ennuma ogenda okwambuka ali nga ate ffe bannaye tuli baavu embeera eriwo mbi. Ogenda okwekanga bwendi ng'embwa sebonanaganya nayo nendwanagana nayo nenkwatako wansi neŋŋamba gwegwe nga gye ŋŋamba gwegwe ng'erinda gyempita kino jangu. Buli yatuusewo ng'emisinde gyabadde muno nga buli omu ateba emiranga bannaye ne tulabira ddala nga kitalo. Kakoza ssentebe wa Kyaki zooni agambye nti ekibakozesezza kino gwe mulanga gw'abatuuze abamutuukiridde ng'embwa zibalumye ekyamuwaliriza okusitukiramu n'ekitongole kya KCCA. Embwa olunaku lw'eggulo zalumye abantu abasukka mu 10 ku katale. Twagenze okizuula ng'embwa mu Kamwokya stray dogs nga nyingi nnyo era bwe tusabye dokita nakkiriza najja naye mwali mu operation okulaba ng'embwa zigibwamu embwa ezitali ngeme embwa ezitalinaako bannyinizo. Bwe bamaliriza okuzitta ne baziteeka ku mmotoka ya KCCA okwewala okuwunyirira abantu. Mu kiseera kino abalumiddwa embwa bali mu kufuna bujjanjabi mu ddwaliro e Mulago. Sise Birungi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.